sebo Lord Mayor musasirako nnyo wekitiibwa sasobola kujja kuziika mbadde siriiwo okufiirwako mukadde wo mirundi ozazikibwa Kalungu n'okuyozaayoza Honorable Zaake Butebi olw'okwanjula Sebonalebo waffe Zaake Butebi people power wa power sasobodde kujja naye ku mbaga inshallah n'okubeerayo ku mbaga kuba bangambye ya wiiki eri ejja this week obeeno naye omwami wa Ssaabasajja Kabaka gw'ensembyayo Nkulu Ntumbwe ewaffe Nakaseke naawe nkusaasirako nnyo olw'okuwona akabenje ako akaali kakututte. Kati mu ddakiika emu njagala kusaba bwe mbanzize wano njagala kusaba abantu ba Buganda tomala myaka giwera ebiri nga tokoze search ku kyapa. Tubeegayiridde nnyo twazudde olukwe abasajja kye bakola bw'amanya nti Lutamaguzi alina ekyapa oba Alex Nsubuga oba Kyeyune nga bagenda bakola mu exact kyapa kyennyini naye nga kakati bo kye bakola akakodyo ng'oyo akikoze ate ayingira mu computer system gwe nga toliimu byonna abiduplicatinga kyakusinzako nti yayingira mu computer system kati bw'omala okufa oba n'obaako enjaga yenna nga bajja bakreminga nti ettaka lyaffe okiraba ekyapa kikino nga baga tugende mu computer system ng'ono omugenzi tali mu computer system ng'ono omufere yali muso. Abantu ba Buganda tomala myaka gisukka ebiri nga tugenze kukola search ku kyapa tudiiringa n'abasajja abafere kakati nekazi gyobaka bono olyoke oddemu ensonga yaffe okuva mu bitundu by'e Karamoja mukulu Kyemese Nyonjo yaliko mu UPC ate kati RDC mu gavumenti ya NRM tutunulidde bakadde baffe ababiri abavudde mu bulamu bw'ensi eno kiki tubajjukirako Jeno Tumwine ne mukulu Yona Kanyomozi. Honorable Ssemakula dakiika ezisooka wasobose kuzogerako ku by'ettaka ate mu bufunze kiki ojjukira ku bantu abo ababiri? Kati nze nsooka kuba Jena abava eruweero mbone yafudde mutukoze bubi nnyo okufa nga temusasudde beeruweero era kansubire nti mwami Museveni okufa kw'abajjeno banno kuno bamanyi muwuliriza okuyigamu lesson. Ffe abava eruweero kitukoze bubi nnyo basajjamu okufa ebintu byaffe bye mwalya mu lutalo temubisasudde nate nga mufunye obugagga buyitirivu. Naye ate n'ekirala ennyumba ze musulamu amatiribona zaali za gavumenti mwegabira n'egabire ekyo kyekyo mulina kiteeka ku likodi era ne mukola obuyaaye bwe mumala okwegabira ennyumba za gavumenti ze musulamu Nakasero Kololo Naggulu ate ne muzisabira kolonizi mu UCB bwe mumala okufunira kolonizi mu UCB ate ne mugitunda. Ekyo kyo mulina okukimanya nti newakubadde ensi ffe mu Buganda tetwogerako kibi ku muntu afudde naye amazima gaveeyo. Obugagga bwe musinza okukuŋŋaanya bajjene waffe mu Luweero mwajja mwambadde tangire nnyana naye twebuuza obugagga bwe mulina sikweya miles ze mulina wano mu Buganda mwazijjawa? Sikweya miles bajjene abaava e Luweero ze mwegabidde wano mu Buganda mwazijjawa ng'ewammwe gye muva temuzirinaayo? Akunako kabe kiriya kubanga mutera okubikkako wano bw'ate abasajja bajja kutuwulira sikweya miles ze mwegabira wano mu Buganda mwazijjawa? Sebo okuyiga kwe tuyizeemu mbadde ndaba abantu abamu nga baselebratinga ku social media abalala nga boogera okusaasira. Ffe wano mu Buganda tetutera kwogerera bubi muntu afudde naye gwe aba asigaddewo oyiga. Bw'olaba nga banno b'obadde nabo b'osaavinga nabo gw'omulamu nga bwe bafa embuutu zivuga abantu ne basanyuka ne mutandika okubakontrolinga mukimanyi gundi bwe tunaakulaba ng'ozinaagona afudde kimanyi tujja kukukwata. Kati ku social media kuliko nako obuwangwa bwa social media bakucelebratingako okusinziira woyisa bannansi era bajjeno muyige kubanze nsoose kwogera ono w'amagye oli Yona Kanyomozi abadde civilian bwejjeno w'amagye mumanye nti ensi tugiryako makoola ne bwe mukuŋŋaanya zino sikweya miles bakuzingako akataka katono nnyo bwe kati ne babajja wano mu Kampala we mujja ne mukola effujjo ne musiikuula enfuufu bwe baba bazzaayo ewammwe batwalira mu byerikoputa era ng'ekibuga kye mubaddemu mukoleramu effujjo nga mulagira abantu baffe okubatta. Kwasiba kino nkyogedde waliwo bannaffe ababeera mu public offices ebigambo bye boogera nga tebabyogeza buvunaanyizibwa. Abaana baffe abannuupu bali mu makomera abalala battibwa n'olwaleero bakyabasomba. Waliwo omuvubuka omu baamuwamba Lubwama bamuyita Macheti n'essaawa ya leero famire amaze emyaka 2 baamuwamba.
omusajja omulala ekyo kuba nkimanyi mwe mubikabikako bwe mujja wano mu Buganda kuba wali center ne musiikuula ngoloza bajja baziika ku City Square mutunuulire obulumi bwe muleka abantu baffe wano ne basigala nga bannamwandu nga battiddwa nolwekyo sebo akonkogeddeko naye tetujja kugaana ebyo byange nkugambye tibajje no bajja wano basiikuula enfuufu kuba balina babaddayo babazzayo mu helikopita by'amajje kati akonjogedde ku Keruweero akoona asoose kubanga nkimanyi nti banne bawuliriza babeere ekyokulabirako fe wano mutukoze bubi nnyo naddala mu Buganda ontwala nze Buganda yona Kanyomozi mulabanga sivilia yona Kanyomozi abadde naye alina ekyokulabirako ng'era abalala enjawulo eriwo nti bifo bya bukulembeze bye tufuna ate abamu bwe tufuna ebifo ebyo ne twefuula ab'ekitalo oyo gundi onalebo oyo gundi ensi humble, be humble. No matter the position you hold tomorrow bajja kuzingira kakataka katono nye bakuzika. No kunganya omusimbi bannaffe bwe bakunganya mayumba gaabwe ne mukunganya zisikuya mailo zizetaka banansi nga bali mu kuluma obujiji be mukabya n'ekyo na Kanyomozi mwebaza abadde tabeerangako mu lutaadi abadde takyukakyuka abadde ne wakubadde yaliko minisita ku mulembe gw'Obote wa cooperatives abadde yaddayo mu bulamu bwe obwa bulijjo nga teyeefuula wa kitalo nti omusange wuuna alina kyakoze ate njagala kwebaza yadde Obote yatukola bubi wano ku by'obwakabaka naye abasajja ba UPC baali beetrainize okuweereza eggwanga lino ffe n'eddwaliro lye tulina eddene ewaffe Nakaseke eryayamba abayeekera bano abafiirira mu nsi z'ebweru nga bagenza okunoonya obujjanjabi ng'ate bagamba mbu wano baatununula eddwaliro lye tulina lya Nakaseke Main Hospital Obote yalizimba bano we baba kye bakoze ekinene nnyo kusiigasiigako langi ate basiiga ne langi etanoga bulungi okulagira ddala nti tebakuliiko naye sebo kyensembyayo kino nkisaba abakulu abali mu gavumenti emyaka 40 nga mufiira weeru nga buli alwala owulira yafiiridde Aga Khan buli munene afa yafiiridde Aga Khan kimanyi India mwe temwegombako nti nammwe musobola okukola facilities ezo mu nsi yammwe wano we muva ne mubanga mufiira wano njagala kuwulira nga Jeno oba Jeno Museveni nga bw'alwala bamutwala Kiruddu oba Kawempe kati gwoseka ogamba mbu ate bamutwala batya Ekiruddu bwawo omusolo nga bakutwala Ekiruddu ne Kawempe nemulako sebo kensembyayo Obote bwe bamukuba essasi erugogo bamujjanjabira mulago kati bano okwonoonanga ssente z'omuwi w'omusolo ne babatwalanga ebweru okubajjanjabira simanyi ebweru nammwe mukole facilities wano musobole bw'oba ofudde ng'ofiira wano notayonoona ssente za ggwanga eddakiika ziri 15 zibulayo kebo manyi kyenteesa tekikusanyusiza birowoozo byange bajje nomufiire nga wano kuyogeddwa kulutamaguzi tuloke tugenda ku nteekateeka ya parish development model otwe ekiri eyo naye lwakuba nti era abadde kaagala kuyitamu naye mbadde nkusaba nti omerere ku ekyo kubanga wano mu Buganda buwangwa bwaffe wano ndowooza n'obwa baddugavu abasinga teri kucacanja okujjako ng'oli musezi ng'oli mulogo oba omuntu ow'omutima omubi ennyo gw'oyinza okucacanja ne bw'oba ocacanja weekweka beekweka era bakadde baffe baatunyonnyolanga batyo nti beekwekanga oba baaziranga okugenda okuziika zijjukira bulungi nnyo ekyalo bakiyita eyo Buyita mu Seeta Namuganga obusajja baali bamuyita musibattaayi nti bwe baafiirwanga abajjukira ebiseera ebyo okusiba ettaayi kitegeeza nti oli wakitalo nnyo bwe baafiirwanga ku kyalo nga gyasibye ettaayi oluusi nga tajja na kuziika kati bwe yafiirwa baazira okuziika ewuwe naye tebagenda kuba mbuutu siwulirangako mu buto bwange nti baakubye embuutu kubanga gundi yafudde era sikyabuwangu parish development model eyiwe etambula etya twalabi ba RDC batandise okukwatibwa oweka kitugumu yakwatiddwa William Komage manyi bagamba nti emmeme eyonoona yerifa so
katono nnyo gondi rekodi ono omukulu abadde ayogera ku Yona Kanyomozi ne panka n'okukwata ebyabane bwe nali ebuvuma nga RDC abajjukira bulungi mujjukira bulungi nnyo nti actually wano ku CBS abanwanirira nga nkoze ekituufu ate ne bafuula nga akoze ekikyamu kate nze gwe bacunya bano balutamaguzi bakubanga gundi emundu wano kakati waliyo okugula ettaka nga baliguli gavumenti yegula esobole okusimba ebinazi kakati abamu ku baali bagula aba gavumenti bagufuula mugano kubba nakutulugunya baki batuuze kati Yona yalinayo ettaka enairambi ngomula bagita nairambi so yes so mwe muli ne wesaza nebitaka balifuna bakya eryambubi kati embubi embuga yeria kakati nairambi Yona yalinayo ettaka neche nasangayo bagama nawulya Yona kigwe mwogera ku Yona Kanyomozi netuuza abatuuze kitimuga yekikija saje yaje ne tuteesa bulungi nnyo bwati era yagamba nti wabaawo ensonga yonna mumpitanga nekola kinjagala tugonjoole simanyi baba wafiidde nga baabimaliriza kubanga navaayo ebuvuma so njagadde njogera ekintu ekyo ekya Yona Kanyomozi kanzijewo bakabono olyoka tutwale ku parish development model etambudde etya mu dakiika 5 tufune abisimu tukyatambula bulungi naye njagala abatuuliza wangi Uzubulida tuulira mulimu vulugu RDC yakwatiddwa RDC munno nakugambye Bible bwegamba timeme yonoona yefa oba yerifa kakati ekyo kiyinza okuba nga kyaguddewo eyo sinaba nakukyetegereza bulungi naye njagala kutegeeza ewange naye nga abatuuliza nabo basooke bategeere nti kyebayita enteekateeka ey'okumiruka ey'okukulaakulanya abantu nga tukozesa emiruka gye bayita Parish Development Model omuluka oba enkulaakulana esinziira ku muluka si kipya naddala wano mu Buganda nti omuluka enteekateeka muluka kitundu kyamaanyi nnyo okutandikira obukulembeze okutandikira enkulaakulana era ojjukira abaami nga balina obuvunaanyizibwa okukubiriza abantu ku buyonjo kuzimba ka buyonjo katandaalo ebiyigo n'ebintu ebifaana bwe bityo enguudo bulungi bwansi n'ebirala kakati teri kipya nnyo okujjako nti lwaliwo gavumenti eggumiza nti lwe tubadde twaseesetuka ne tudda ku magombolola nga tukolera pulaani z'enkulaakulana kati tuziseeseetudde tutuuseewa ku miruka okusobola okutuusa obuweereza ku bantu abasinga obungi naye nga abatunuuliddwa beba abantu abamanyiddwa nti bakyali bubi nnyo mu byenkulaakulana kye bayita ebitundu 39 kikumi bannayuganda abo nga kumpi bwe baba bakola emirimu gyabwe kyebakola kyebalya okufunamu ensimbi oba okutunda talina kyatunda bw'aba atunze kumpi era zimuyita mu ngalo bebaavu awo kakati enteekateeka eyo egenderera okulaba nga esumusa abantu abo okubajjayo basinkane abalala bannaabwe abali mu nkulaakulana kakati sente bazisaze zesaliddwako kati babawadde buli mu kamiliyoni 25 tetufudde eyo tulina okuba nga tutandika kubanga jjukira omwaka we gwaggwerako nga tulina buli muluka miliyoni 17 kakati miliyoni 17 enteekateeka eyo secretariat ya Parish Development Model nerungamya naddala abakulembeze aba gavumenti bano babayita technical staff nti waliwo sente ezikozesebwa okuteekateeka kati ewange obadde ombuuza nti wo kiri kitya nti ewaffe twatandika n'okuteekateeka abantu abakwatibwako ensonga kuviira ddala ku disitulikiti nga batendeka nange nali omu kwabo abaatendekebwa ne tutendeka abantu ku magombolola ab'emiruka kati oluvannyuma disitulikiti yaffe enabiratu ate yakola enteekateeka ekunga abantu okubayigiriza n'okubalungamya engeri y'okulonda emirimu egy'okukola
kibayita enterprise. Kakati nga mwebyo baba bagamba biki bye muyinza okukola oba ebikolebwa wano bye muyinza okujjamu ensimbi singa muva mu byenyigiddemu. Kakati tuli awo nti gundi Parish Development Committees obukiiko obw'okumiruka bwatondebwawo groups weeziri kati ekirindiddwa okulaba nti ensimbi ziri zoyogedde ze baasazeeko ate n'abantu njagala okubategeeza ne baba bazisazeeko gavumenti bwekugamba nti tujja kuleeta miliyoni 10 buli muluka olwali bwe tufunamu obuzibuzibu mwe mumanye nti ekiseera kijja kutuuka era miliyoni 10 oba oli awo n'okusukkawo. Yes, kubanga ebadde ejja ne mu komiti yange ya finance kati obuzibu bwaffe bwe tulina bajje bakuzanyirako eyali pali n'omwoga tonna bakugutegeera bulungi tegunnanyikira gwe twateeka mu ssente kati baleese Parish Development Model. America eri mu kunoonyereza ssente ze yassa mu operation wealth creation close $1 billion ezinoonya mu ndaga ekyalo kye baagaggawaze kati bajjawo bakusitamize waka mu Parish Development Model bazze mu komiti yaffe. Kakati bwe bakugamba nti omulwadde ali ku ndiri ate togenda kutandika kugamba nti omulwadde tumuteekeko ecupa atuwe ku musaayi bakugambye eggwanika kkalu bw'otunulya GDP debt to GDP ratio eri mu negative kati gavumenti ng'eri bubi tesobola kuleetera sibe Parish Development tubadde tubagamba uliza kino tosobola kugamba abantu balembeke nga mu kibuga obagobyeyo n'ogenda ne kusababusiza ekibuga n'okoona obuyumba bw'abaana obwa mobile money bukyo sikisimbu okolawo simanyi gye bayita smart city owa bodaboda tomwetaaga owa taxi tomwetaaga omutembeyi tomwetaaga buli omu omugoba mu kibuga kati gwe nkubuuza kuba nze ntula mu komiti eyo era gye babiteeka nkubuuza oli yasooka n'akusuubiza 10 n'akomawo n'akusuubiza 5 kati baleesa 25 ng'ate n'25 nazo zaabakaawo be batandise okukwata. So muyige bannayuganda, these people have no good programs for Ugandans paka nga musukuse bino byowulira oli bwe bakugamba nti akasanke kamulemye okumaanya ate omuleetera limaaya mbutumaanyize wano obaako ekikyamu nekye sinenya bo tetunyenya bo tunenyamu abantu